Oluvannyuma lw'essiga eddamuzi okugenda nga lijjawo abalamuzi ku ddaala eryokubiri, kati kaweefube ateekebwa kukugumiza kkooti z'obukiiko bw'ebyalo okuviira ddala ku ddaala erisooka, eryokubiri n'eryokusatu. Okusinziira ku mwogezi w'essiga eddamuzi Solomon Muyita, ekitongole kino kya kukolagana n'obukiiko bw'ebyalo mangu ddala nga bumaze okulondebwa. Bassentebe b'obukiiko buno baakutendekebwa mu ngeri y'okuwulirizaamu emisango basobole okubeera n'obwenkanya n'obumanyirivu mu misango egy'enjawulo. Banaaba balonze ba LC1 ne LC2 courts. Misango appeals ziva mu LC3 court zijja kujja eno ewa grade 1 ne ba chief magistrates. Ezo LC courts babeera supervised ne ba chief magistrates. Etteeka ly'okuggyawo abalamuzi ku ddaala eryokubiri lyatandika emyaka 10 emabega nga gavumenti yateeka ekkomo ku kuwandiisa abalamuzi b'eddaala lino era ng'oyo yenna atuuka emyaka gye egy'okuwummula tewabeerawo amuddira mu bigere. Enkola eno we yatandikira nga abalamuzi ku ddaala lino bali 150 emyaka 10 emabega nga kati basigaddewo abalamuzi 48 bokka. Essiga eddamuzi ligamba nti bano we banaggweerawo banaabeera buli ndaala okuwulira emisango egibadde gijja mu kkooti zaabwe. Amateeka okugatwala ewala baali batono mu biseera ebyo nga n'ensimbi ezibasasula tezinaba nnyingi, so ne babeera nga balina okufuna aba magistrates ne babeera mu byalo eyo nga bakola mu kooti zeeyo. Naye kati gye tuzze tujja abantu abasomye amateeka kati bangi, bapulida tulina bangi abakuguse mu mateeka era baagala okuyingira mu ssiga eddamuzi bakole omulimu ogwo. Kati ne tulaba nga tekikyetaagisa kuddamu kuyingiza abalamuzi bano baddaala lyakubiri ng'ate bali betwagala bwe bali bangi. So decision yakolebwa myaka nga 10 emabega. Oluvannyuma lw'abalamuzi ku ddaala eryokubiri okuggweerawo ddala, kkooti z'okumagombolola za kusindikanga emisango egibeera gibalemeredde mu kkooti ey'eddaala erisooka. Kkooti y'eddaala erisooka ekubirizibwa omulamuzi eyatendekebwa ku ddaala lya diguri, naye nga kati gavumenti yeetaaga abalamuzi b'eddaala lino abawerera ddala 400 okusobola okutambuza emirimu gyabwe nga kati baliwo abalamuzi 200. Crack Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.